Yes, okay, Empire Movies Production nate. Anti abakulembedde mu kano tubeera twolekedde olutundu olulala olwo tuba twesolozeza ekyatandika Tamuzi Media Uganda. Tamuzi Media Uganda, SMP Tours and Travel, Empire Movies Production Kasenge. Twolekedde ekitundu kyaffe ekirala afirimu bayita Male Godfrey. Ekyatandika antubeera twolekedde akaalo. Nage bannaffe bana Tamuzi Media Uganda bayigiriza okuzanya firimu, bakwata firimu eza buli kika, bakwata emikolo egya buli kika gyonna ku video kugeza mbaga kwanjula, birthday parties, graduation n'ebirala bingi. Kaakati Kibooko alinga ali mu kuloota naye nno nga Kibooko yaddala. Eri Kibooko y'abakulu ogivangako ate nga ya mutuntu. Ulira enseko se oba kuba bakeneka muntu okufuna Kibooko nga mwambala ovulo agala tajja kusobola. Wewe nyabo mama akaalo Namulogo yetandika obutandisa tugenda maaso saba kunyumiriza Tamuzi Media Uganda. Nagambye bakwata firimu, bakwata emikolo egya buli kika, bayigiriza okola firimu, bayigiriza editing, graphics designing yenna bamukolera ddala bulungi nnyo Tamuzi Media. Ate nga nawe yeetaaga okuzimbira website ebettanire nnyo. Ngenda kuba nkusomera ennamba ya Tamuzi Media. Kaakati tuli ku muzeeyi uno ngalo bunani. Kino ekyana kiruwa? Najjuma. Muzeeyi uno ebiseera bisinga abeera wakatavaawo. Ate mukyala w'okubola yaleeta ekikyala kino. Mpitanga yakutwalidde eki. Baneegwa mpitanga yakutwalidde ekikyo kiki. Najjuma ayingiddewo. Kaakati yakutuma wali mukumukati. Bali nyakutuma ali kaduuka wansi. Maji gule butto. Ogenda ogule ku maji ogule butto leeta osiike. Owaayi. Ogenda naawe. Ogenda biliani ya 8 kontubirya fembi. Fisa mukazi wa luli yanvu. Otandise okuneeyisizaako nga mukazi wa luli yanvu nankunkumula. Nze neesonyiwa. Okwate ogenda oleeta amaji. Uyo muveeko gwegenda oleeta amaji oleeta osiike tulye. Kunjira n'amazzi naye era okyannemeddeko. Omukazi abula nakunjira amazzi g'okya naye era okyannemeddeko musajja gwe ngalo bonani. Era otunula era okyannemeddeko. Tonneesonyiwa. Lwaki tonneesonyiwa? Bankunkumula obeera otunula. Nva. Ate kakati n'alikoze eki akunkumule mukole ki? Ndeka. Jangu oleeta amagi osiike tulye. Muzeeyi ssebo leeta nno. Buli kaseera n'obeera ng'ompitiriza. Nani buli kaseera n'ompitiriza kali Najjuma naye amagi ayagala ogalyako kubanga ano balya nnyo mukene. Bakomyewo. Ate nkugamba. Oba oyagala nkuviire makaago. Nze se oba oyagala nkuviire makaago ng'oŋŋamba. Nugunyo nkola ki? Lwaki tonde? Ndeka bannange nze ojja nefisabisaako sibyagala. Nadi makata. Juzi wawulira mukazi wo bigambo byanjogerera. Owulira mukazi wo bye yanjogerera juzi? Oneeyisa buli kaseera ompa obuntuntu bane musajja gwe. Ngalo bonani. Gwe leeta amagi ne butto. Osiika amagi tulye. Nekibadde ki? Eva mu Tamuzi Media Uganda. Era nga tubagala nnyo mwenna mugende maaso no subscribinga social media platforms zaffe Tamuzi Media Uganda, YouTube channel yaffe Tamuzi Media Uganda. Firimu eno ojja kubanga ogiraba tutolontoka akatundu akalala. Kaakano ngalo bonani ngadda munda yeesibye ku mwana ono nno. Firimu egenda maaso. Kituma kireeta amagi ate kiri awo kiri mu kwekomoma. Kaakani ng'ayingira mu nnyumba. Nagambye tulina kwirabira nti bannaffe ba Freedom Properties Uganda bano bakugu mu kulabirira ebizimbe oba mu kulabirira ekizimbe kyo mu bukugu obw'ekitale nnyo. Bakuyambako kirongoosa kwotadde kinoonyeza abapangisa era nga bakuyambako n'okusolooza ebizimbe bino. Singa oba obuliddwa abapangisa ebizimbe bikulemeredde beekwate bannaffe bana ba Freedom Properties basangibwa wali Nateete ku Market Road okumpi ne Sibyangu Hotel. Ojja bakubira ku 075 45
52 33 0701 45 52 33 Freedom Properties. Kakano mzee yuno yesaze mali aragawa ngalo bonani uli akulu kusagenze Senga na Juma ali wano. Ebiroza alina bingi mukazi wattu. Omuntu anafuna ku ssente olwaleero luno. Manyika n'akaalo Namulugo bw'oweza ssaawa 6 nga tonnafuna ku ssente. Oba olina kulinda nkeera. Annange. Muntu akoze atya? Ali wano mukazi wattu alowooza. Tugenda maaso. Nagambye Tamuzi Media Uganda bakubire ku 075 99 oba ku 078 12 ni WhatsApp namba yaffe eri 075 46 yeyo no Tamuzi Media Uganda. Nagambye tukola ebintu bingi nnyo. Oyina mukolo oyagala gukwata, oyina kwanjula, oyina mbaga, oyina firimu ki gyoyagala okukwatira. Tukwata firimu zonna eza buli kika. Ate nga tukola ne website. Yeetaaga okukola website. Twetanire. Nalongo. Kakasenga na Juma abali wano. Owaye Lutwama nga ayingirawo. Tuli eno. Lutwama leero ayiseeko eno. Tuli eno. Mune tuli eno. Talabika Lutwama. Lutwama. Nsanso okula. Bane nsanso okulaba. Nalongo. Omugenyi atalabika ono. Iradde. Oli bulungi Nalongo. Mtumiddeko bannaffe aba Venom Films Production. Venom Films Production mbatumiddeko nnyo. Just lwakuba ndi kito kyange kibeerayo kiba Lutwama luli yajjanga n'agula akatungulu ku mudaala gwa Nalongo naye takyalabika. Kali agamba ayinayo kitooke. Batandise. Kitooke kitya kono tandise nno Nalongo. Akusiikira akakofu. Kogwe koleete mwannyoko. Mufo ky'okufuna omukyala akusiikira akakofu ate waleeta mwannyoko ssebo. Naye oli otya ye? Naye otusuulidde omwoyo bane Lutwama. Bibadde bimpuuba nga bw'obimanyi. Nga ndiwondabira mbadde nva wali wa mwami Sempa. Wondabira mbadde nva wa Sempa awo. Gyali kuni gyali ali bulungi. Okulaba abantu b'okukyalo. Naye ennaku zino olwawo okulaba abantu b'okukyalo baddange. Kuba mbadde nva mulongooseza ku nnimiro ye. Lutwama ava kulongoosa ku nnimiro ya Sempa. Omusiraamu ono omusuubuzi waffe. Ono omusuubuzi waffe. Nange nno mwagala. Omusajja oyo ebyo ebyakabi wano. Gyali muleseeyo. Ayiseeko wa musiraamu. Osaako. Nga akaze ndabe ku salon. Gyali muleseeyo musiraamu oyo. Era olumaze naye nempitako wanne nga kanze naye ku Ssaalongo ate wasangidde Nalongo. Ssaalongo ayinza okubeera ewaka buno obu. Naye oyo Ssaalongo zino essaawa abeera ewaka. Simanyi oba yagenze mu ssente. Alabika agenze mu ssente eri mu sitenseni. Nze namuvaako. Nze namute oyo akola by'ayagala. Mbadde mwagala. Naye ate mbadde mwagala. Erimu eggumba. Ayina ensonga Lutwama erimu eggumba era abadde yeetaaga Ssaalongo ono. Ngenda mulabamu naye. Simanyi ngeri ki gye ngenda mulabamu musajja naye. Omwagalanga gwe oba osobola okundekera. Omwagalanga gwe oba oba kusobola obbundekera ne mbumugamba. Kinkolera nnyo nga ndabye ye. Koni kyalibadde kinkolera nga ndabye ye. Mwera. Naye era kyekimu. Nalongo ne Ssaalongo. Okufuna abagatta. Otandise. Baabano. Lutwama. Embeera.
Nalongo bannaye engeri gy'oteekawo embeera Nalongo. Komerera omuntu mwaka ku mwaka oli ku muntu okomerera naye Nalongo gwe. naye firimu egenda maaso tulaba akaalo Namulogo okitegedde Lutwama naye tukwetaaga mu Lutwama omulala okuba tulaba gwe wekka buli kaseera mwaka ku mwaka kendo panja kirowoozaako nja kuyambako nze Nalongo bwe kiba bwekyo nze nja kuyambako ensonga bwe ziba nga zaakutabukako ensonga ebadde ndeesiga kaakano owulira n'ensonga ennumya omutwe ayina ensonga emulumya omutwe Lutwama era nzize nga era mbadde nfaako wa musiraamu oyo n'omusuubuzi waffe mbadde nva wa musiraamu oli omusuubuzi naye ng'akampiteko eno musiraamu siraamu gyali musiraamu gyali suwaba ebyakabi oba naayitawo ddi oyo nange nno mwagala namufunira ebyakabi oba naayitawo koddi wano bambi tugenda maaso ensonga yange ennumya omutwe hage nina ensonga yange ennumya omutwe waliwo ebitagenda bulungi ku kyalo alaba nga waliwo ebitagenda bulungi ku kyalo kuno Lutwama mukulu ku kyalo muntu mukulu tukole atesita olukiiko kalyaga nti ekimulese wa Ssaalongo ono kubanga Ssaalongo muntu mukulu ku kyalo kuno baalikozeyo atisi olukiiko ne batuuza bannakyalo bamanye ekituufu ekigenda maaso ekyalo ye alina engeri gyakirabamu kuniyo nsonga nno tujja tunula butunuzi kyalo naga ni tetujja kutunula butunuzi kulaba kyalo kyaffe nga kitegereka kigootaana ziyitingala ku kyalo kyesitategererako eyo nsonga Lutwama era bw'ogyogerako bw'oti tusaako emabegaawo Ssaalongo oyo naye nagimubuuzaako emabegaawo ekyalo kiri Nalongo kakati kiki kyotamanyi bikinize ne mugamba naye naŋŋamba Nalongo ekyalo nga bw'okiraba kikyotamanyi ku kyalo okitegeera kituufu funyaga tufuneyo atesa olukiiko lw'ekyalo twalifunye olukiiko lw'ekyalo afazaali abantu tesobola okutambula netunoonya abantu netukola nsobola okutambula abantu ne mbategeeza nti tukola olukiiko edda waalingawo ngoma bakubanga ggwanga mujje naye kakazi aka tezikyaliwo bantu bakukonkona ku mayumba gaabwe mabegawo kono bw'oyogera bwotyo ndi mabegawo kituufu Nalongo tambulire ga Ssaalongo ayina budde nesaawa zino oyinza omula naye Ssaalongo obuzibu bwe Ssaalongo ng'obudde tabulina naye Nalongo tuba tuli awo zireeta Najjuma kituufu Lutwama agenda okulengera Najjuma ojja bumutuusaako obubaka bwange buntuusize eri Ssaalongo naye laba Najjuma n'obudde bw'abakulu obudde bw'abakulu bunaatera okutuuka nno tuddamu kyoyogera kituufu naye ma tunaddamu Nalongo etedde kasente kyoyogera kituufu mbadde mmanyi ondeetedde kasente munnange ennaku zino abantu okubakyalira basuubira kasente gwe kyanneesimbako oli wano yeesimbye ku ssengaawe toyina gatuula toyina butuuliro n'ayitawo Najjuma ewa ssengaawe wano kitalina mpisa ekyani kitalina mpisa kino nga abantu n'obeesimbako abantu abasanze bandi wano ate obeesimbako abantu abakulu tugenda maaso nagambye nva mu Tamuzi Media Uganda wamu ne Empire Movies Production ala nabuuza Ssaalongo kyekiri ku kyalo kaakati Nalongo yasigala yeegeyageya bintu ebyo nga Lutwama bw'abyogeddeko kuba naye yakeera ku makya n'abuuzako Ssaalongo ekiri ku kyalo kuno age naye ekyalo kino kyaba kiddala kaakano Ssaalongo yuno obudde busemberedde essaawa z'abakulu Ssaalongo obudde nga buno tamala gabeera waka yuno tumulengera asalinkiriza alina akaveera kalimu ki Ssaalongo ngalo bunani ajja kaagala kano ebyokulima yabiva nako mukyala we yalima mulindi akomebwa ono yegeze kumpimpi awo kano kano kajja mukolera kano wewadde yambala si gwa mulembe buli bw'abadde yeesala si bwakabi naye kano kajja mukolera alina byalina mu kaveera oyo omuwala ajja kaagala ajja kaagala kano
aguza akambalo aze n'akambalo kakukuta nako kamuwala ki Wampita mwami kati ayo. kano kenfunye kano ngalo bunani Saalongo ngalo bunani Mpita omuzeeyi nagezaawo nana mpita omuzeeyi omanyi omukadde tayagala mukuza kana akantu akafo mulembe kantu ka mulembe kano Saalongo ng'asooka akajjala ebbali eno ali mu kasikosiko eno mu matovu mwana nampita muzeeyi ngenda okukamuwa tulabe bw'anaddamu okumpita muzeeyi wana butuuti kano bajja munyumira kati kano ajjako esala bayaite bajja mujjako maaso kano Freedom Properties Uganda bannaffe aba Freedom Properties bagamba nti bakuyambako okulabirira ekizimbe kyo oba ebizimbe byo olina nnyumba z'abapangisa bakuyambako okubirongoosa okubiddaabiriza n'okuyambako okufuna abapangisa okunoonyeza abapangisa kwotadde okuyambako okusolooza ebizimbe byebyo mu nkola ey'ekikugu nno nagambye basangibwa wali nateete ku Makerodi okumpi ne Sibyangu Hotel kakali ojja bakubira ku 0745455233 enamba eyo ebannaffe aba Freedom Properties Nalongo yuno mu butuufu lutwama ensonga gyayogeddeko nkulu ekyalo kino kyetaaga okutuula ebintu bino byokubeera wano nga simanyi kyalo kyaffe kiyinza okugootaanira awo n'atambula n'emisaawa z'abakulu kaakano Saalongo alazeewa omusajja omukulu ono atatya tamanyi n'essaawa z'abakulu zituuse muno otambula n'otuuka n'otambula mu ssaawa z'abakulu Nalongo ali wano leka munnange Saalongo byalazeewa akaalo kano munne buli omu yeeraliikiranga kuwa Oluganda laba Saalongo ali eno akajjadde tamanyi ni essaawa zaalimu omuntu olina kubeera waka egenda maaso akaalo Namulogo gye tulaba nagambye ojja kugisanga ku YouTube channel yaffe Tamuzi Media Uganda kakati nno tuba tuli awo tulengera Najjuma yuno mpologoma nkadde eteegera eno ku Lusooto Saalongo afuuse empologoma enkadde eteegera ku Lusooto Najjuma yuno bwe yebisa obutitiriri ku mutwe mbu omusana tayagala gumwokye nnyo ennaku zino Saalongo amuwa n'akasente n'agula ku magi kaakano weetegereze Najju bamwita Najju ate gwe okola ki mu nsiko eyo yaswamye owaye anti ndi wano oli wano okola ki nzijenga ate gagenda gajulaga gwe jangu kono zija ate genda gajolaga gwe jangu suko je tu papa abiki jangu olabe kakali ku papa kwaki ati nve mu kkubo lyange onsanze ngenda nve mu kkubo lyange munzije ndabe lwaki gwe tojja nondaga Najjuma ebintu byakweyisaako Najjuma saagala weeyiseeko ebintu ebisaagala weeyiseeko nga mwana muto gwe jangu kati oŋŋamba ki ani ebintu bye nagamba biibino mbikuleetedde waliwo gwe baakalakase kibooko n'aziwulira era nakati akyazeewuunya yono nze n'enkizi nze n'olubuto nze n'oluba bali bakuba bano abakulu tebazannya yeesibye akabaali nga mugenzi bano abakulu tebazannya tebasaaga bakalakata bamulesa n'engatto oluba kye lumukola oba otenda baŋŋambo kaalo kuno naye waliwo abakulu
kyokka ate akyali mu ssaawa zaabwe. Egenda maaso firimu. Kino nkujjukiza Ntamuzi Media bye bakutuusako sinema yaffe, era nga tugamba Ntamuzi Media bayigiriza okuzannya firimu. Ntamuzi Media bayigiriza okuzannya firimu. Bakwata firimu eza buli kika. Gwalina firimu yo nga weetaaga agenda ogirikodinga ogikwata ogishootinga. Bakwata firimu eza buli kika. Bakwata emikolo, oyina mbaga, oyina kwanjula. Ebyo byonna bikolebwa ddala bulungi nnyo mu Ntamuzi Media Uganda. Ate nga bayigiriza n'okukola graphics designing. Bwe twogera ku graphics designing, mulimu ebintu bingi. Mulimu okweditinga, mulimu okukola business card, mulimu okukola posters, mulimu okukola ebintu bingi mu graphics designing. Babiyigiriza era nga babikola n'obikola. Kati Ntamuzi Media enamba yino. Waliwo ne kano bakola website. Wina business yo yagala gikolera website, bakola website. Kakati nowulire enamba 0757 99322. Oba 0787 666 12 Waliwo nene ya WhatsApp eri 0755 46 67552. Gwe bakubye yajja akemba mpola mpola ng'ajja akyamewa Nalongo. Bali bakuba Nalongo abali wano. Why? Ndeka Nalongo. Nalongo ayagala okuseka bannange. Katamba. Kyewakaze Katamba wa kuno. Seka nnyo nnyabo, seka nnyo. So byali ati. Why? Gwe seka. Seka nnyo nnyabo, seka. Sikirabanga kino. Ovudde muta. Katamba obadde ki? Ova mu kabuli. Ovudde Magombe n'ozuukira. Ekyamute nyawe Nalongo seka nnyo. Seka munnange. Obuji. Ewe muntu anasikumpi. Wawule Magombe wala. Era bamuzise aze n'akaba. Olubiziwo. Wala ndage. Nalongo ayagala okuseka oyo gw'olaba. Muntu singa yabatuzikanga ne tuvayo. Wala nayo singa batuzikanga ne tuvayo ate singa tunyumirwa ensi. Seka nnyabo, seka muliwo okuseka. Bombe. Wazuukidde. Bw'oli kiraba oli sirika. Nnyabo. Kakati. Nalongo. Ndeka otule. Ntuleko wano. Otulewa. Naye ate waki obaddoze wala kiri akabako wandikaleseeyo mu. Kaakadi mbwaze n'akabaake uwalireseyo akabaako naye ssebo n'ojja mu luggya lwa munongo ze n'akaba. Ntaana. Olinga yakava mu kabuli bamuziisa obajjo. Faako ne bye wantumye obusente bwo bagudde. Naye naawe nze ndeka ne bye wantumye obusente bwo bwagudde. Kumbe ebbiri yaziridde yazezibise. Alimba muzeyi mbutte yaguze na majina buto. Leka nina kaakano kenkugulidde gwe. Leeta nno tulabe. Nakusembera ate kaakati nkakuwe ng'abagenda okulwana. Kumpankebere. Leeta nkebere oŋŋamba ndeetedde ebyakabi ki byetayagala ndabe. Yenna Juma yeeyisaako n'essibo muzeeyi naye alemeddeko. Bw'enkwata ebintu. Nkwata. Si kyenkwata kye simanyi. Kwata nze gwe nakuleetedde bintu. Lwaki ebyo ebintu byo byogula lwaki tobitwalira ku mukazi obaga. Kaakali gwe byogula lwaki tobigulira ku mukyala wo. Ebyo bimuwa. Leka nti bino bibyo oli naye afuna ebibye. Ate sima kyenkuleetedde yadde kitono. Okuneeyogerezako juzi wagenda kunvumisa mukazi. Lekera okuneeyogerezaako juzi wanvumisa mukazi wo nankunkumula. Ate akugamba eki. Leka naawe teweekyanga lwaki obeera solid nnyo. Mwaka ku mwaka nkikugambye. Naye nkugamba mwaka ku mwaka musajja gwo neesibyeko Saalo ng'ondeka. Kaakati nno Saalo ng'ali eri atayiriza eri.
naye ng'obudde bwatayiriza mbu saawa y'abakulu gye baakoze ono n'alunguka ntuuleko wano naye mpulira n'agatuula sigalina ng'azunziza lugambo ku kyalo kati baamubye embababa talina nagoogera otambula n'ebyokulwanisa seba otambula n'ebyokulwanisa duula oba guno omuggo byakulwanisa kubali guno omuggo simuli olubalu oluno oluwaawe waluwewe olubampe waluwewe naalongo mpulira sirukyawera kiki kyakutuuseeko naye ng'oli mulamu oli mulamu bulungi oba oli kuswaga ndi mulamu naalongo naye baaba kati kiki mpulira nfa naalongo kiki bwaki wabadde ki naalongo oba nkugambe kiki nalimba engulu eri ewange nga nserengeta wali watera okuyitira weyafunira ekizibu kali agayakowa n'atuulako ebbali okutuulako ebbali awo weyafunira engeri y'okusumagirira bakuba bakyabakuba naalongo bano abankuba si batwazi era si bakebezi si bakasolo bano tebaali baggaali baali bakubye katamba naalongoleka saagala kugambe nga bwoseka kubanga kino kyensuseeko naalongo empi nga zikola yawulira mpi wanatuulawo obanga ku luyi lwe bakubye naye oyinza okulooza lwa mutayimbwa ntuula nalowooza ninkooyemu bukooyi kakali mbanga asumagirira kiki ekyo kyoko muzeeyi oli kuki olowooza tataddemu eswaga ngalo bunani ono muzeeyi mwana gwe obuyagala nfukamire nkulaga eddala ninkuleetedde akalabo naye musajja kati ofukamira biki weraavugira bedduka muzeeyi onaleka yagwa mukwano ne mulamu omukazi we Salongo mulamba nno gwolaba fukamizaako okugulu okumu sebo tambula ove wano ndeka abawo gwonvuma mbusima biki wulira leka naawe ate ayogera mpola leeta nno tulabe leeta akantu okasumuludde kinkasumulule wakanga kasumulule waka lwaki okasumulula ko lwaki nkasumulule waka nga ne wano nsobola okukalabirawo leka siya omutima atulaye envudde awaka avudde akasebo nga yeesaze n'olugatira ava mu katale eri kwata sumulula sumulula kasumulule ndabe byompa yamugulidde akavaazi sumulula alagenda omusana gundo yasooka kuyomba nga ekiwala kino bakireese naye sebo olabye ja ntuula kaakati katamba anyumye ekyamutuuseeko olwo nkooye nenga akentuulemu ekyantuuseeko leka naalongo sekampola naalongo biva mutamuzi midiya Uganda tulaba akaalo Namulogo bukoyi nalowooza ni nkoye bukoyi nga webaka wali ku kkubo nodda ku kkubo ne weebaka yeebaka n'atuuka mu ssaawa z'abasajja bwe bagamba ng'obudde bw'abakulu toweneena kale mpulire otulo twajja ne tuntwala olwo nzija nsumagira mwana tunasumagidde naye okusumagira kuno kwaleese obuzibu gwe weekosa ne tuntwala nagenda okuzuukuka otulo mu kuntwala empiza eza nina okuzuukuka nti empiza ezanzigyeko mu tulo ani akkuba kati ng'ani akkuba empi ezo nekanabule sitobuuza naalongo katamba olyokke kweri eziri nekaziri empi zabadde za kika kya waggulu nnyo ovanga ku luyi oluwoggola omuntu oluba nga yeetaaga sibabbi bali si babbi si batwazi si bakubi ba butayimbwa bano bakubi ba mpi
mbalamu amagezi naye naawe mbalamu amagezi ndi muntu mukulu era ndi Nalongo mulamba ongamba otyani wasumagiridde kukuba n'ofuna empi Nalongo bali bakuba tolabani alina akababba katamba naye kyamuweddeko nga si babbi sibabangako babbi Nalongo bali balala bakuba nze nabatidde nagambye gisange ku YouTube channel ya Trespassers Vj Uganda era nga mwebale kusubscribe nga bane tubagala nnyo mwenna mwebale kulaba kina Uganda bawatuwagira mwenna ku Trespassers Vj hindako Nalongo bakubye nze bakubye katamba oluba mululira nze ate gwalingiza wange ngalo bunani asumulula nyakulabye osumulula ate gwobyerabye kyoka nange kale nola hani gwe weweesa obwo obuziina abo ze bampa obuziina Najjuma teyebadaddaawo banange nze nga nyambala obwo obuziina abo mind you stew muzeyi kye bamukola kaana gwe igwe ojja kundaba Najjuma sebo akanyuze nzirukaawo ngalo bunani akiguddeko Nalongo bwe nafuna empi nadduka emisinde nakumanya naye ng'obagoba obagoba oba wadduka weetaasa kuli kwali kwetaasa si kugoba era muntu mukulu mbalemu n'amagezi kundika naye nze gwogamba ebyo ndi muntu mukulu mbalaamu amagezi sibamanyi Nalongo nze abankuba sibamanyi era siyinza kugamba ni baabo kuba ne bakyalako ewuwo ne mu butuufu bonakyalako ewuwo ojja kubawulira n'omusajja byenyi akaalo Namulogo munnamawulire byali bituufu omusajja byeyayogera munnamawulire byali bituufu bano bajjajja gye bali bayeka bakuba kali ye yabalabyeko waliwo abatannaba kufuna ku busungu bw'abajjajja bano abakulu naye yali mutuufu omusajja byeyayogera yali mutuufu bannange amenti nokikyani yakuba longo omutwe gunnuma mpuli omutwe gunnuma oluba lumenyeka nampula lwawogose bakuba katamba kati asikondoka busikondosi bali bakuba byasajjuse bali bajjajja bakuba mpulira n'amannyo gavudde ku bibuno kikyani ne kati abakubye be baki Nalongo kyenkugamba ate kyoddamu nkugambye bali bakuba tosobola na kubamanya naye bakubye nze bali bakuba bali bakuba kye bakoze katamba waliwo babankubisa mayinja manyi oba bankubisa mayinja ga minzaani ntuusa okutwala mu ddwaliro weetaaga genda Mulago gwe nno naye Nalongo gwe bwoba olaba kaakati gwe bwoba olaba kulabika kuliko ekitali kituufu ku kyalo kuno kulabika kuliko ekitali kituufu bannange ebintuusiddwako kubanga tegwe bakuba ku bino ebintuusiddwako abantu banjogeredde kaakali nze gwe bakuba embazi zino tezikyawera nzuno ntegantege ogambye oti ku kyalo kuno ekitali kituufu kuliko ekizibu eno enkuba gye bakuba esusse kundindako nze kimanyi Nalongo ye aludde ku kyalo kuno Nalongo kuno ku kyalo aluddeko kituufu ye aluddeko Nalongo newankubadde nti Nalongo muluba kali Nalongo yuno ekiwala kyamuziriridde akambalo era naddamu n'akuŋŋaanya ogenda okulengera embeera y'obudde zino essaawa ziriko banyinizo teyategedde bano ate obudde okutankuuka buti kiki Nalongo kasita owulira obuseko obwo obudde butabuse obudde buzze ku bunnaabwo Trespassers Vj Uganda kati ojja kulinda akatundu akalala Empire Movies Production Kasenge nagayi nateeranga bulijjo Trespassers Vj Uganda musubscribinge firimu eno mujja kuwanga mugiraba n'endala nnyingi nnyo zikyajja era nga tubaagala nnyo kyakabi